Olunaku lw'eggulo twakulaza amawulire ng'entiisa yabuutikidde abatuuze ku kyalo Kabaale Bugonzi mu disitulikiti y'e Kalungu bbaasi ya kampuni ya Jaguar bwe yatomereganye ne loole ng'akabenje kano kaaviiriddeko abantu 8 okufiirawo Mbulaga n'abalala ne balumizibwa era ne baddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka okufuna obujjanjabi. Tukitegedde nti abantu 24 be baddusiddwa mu ddwaliro nga ku bano 14 babadde bannansi ba Rwanda era abakulu ku ddwaliro e Masaka batutegeezezza nti gavumenti ya Rwanda yabanoonye dda basobole okufuna obujjanjabi mu ggwanga lyabwe. Wabula bano bwe babatwalidde ng'abana embeera yaabwe ekyali yakusabira wadde nga babadde bagenze bakuba ku matu. 14 be babadde n'ebisago ebyamaanyiko, bano abalala babadde n'ebisagosago bitonotono era ne tubasiibula. Bwe twabakozengako ne tubasiibula. Bwe twasigazza abana ababadde obubi, embasi y'e Rwanda neetumya wano omubaka okujja okubakima bagende babajjanjabira e Rwanda. Naye bonna twabadde tubasobola bulungi, tewaliwo gwe twaweereza ku national level kuba twakoze ekisoboka ne tulistatinga bulungi nnyo ne baba nga bagenze bali bulungi. Okusinziira ku Dr. Nsubuga, obubenje ku luguudo lw'e Masaka okusinga buva ku kuvugisa kimama mpozzi n'okukozesa ebiragalalagala. E Kammengo waliwo awo nga we bookya obunyama awo, we bookyera enkoko awo, waliwo ebbaala ezimerawo olw'eggulo nga badisipuleyinga amacupa ga bbiya aga vodika walagi buno obw'omu bucupa bumerawo olw'eggulo. Buli ssaawa eno bw'oyitawo kati emisana osanga weereere, naye olw'eggulo okutandika n'essaawa 12 abakyala balenga obucupa obwo ne babuza badrivers ba trucks ezo. Poliisi etegeezezza nti wiiki yokka ewedde abantu 98 be bafiiridde mu bubenje nga 336 be baakosebwa. Ku bintu ebyasinga okuleeta obubenje mwalimu okuyisa obubi ate n'okuvuga endiima. Ku muwendo gw'abaafa 34 babadde bagoba ba pikipiki, 24 baali basaabalira mu mmotoka, 2 nga batambulira ku bigere, 12 baali basaabaze ku pikipiki ate nga 3 bagoba ba mmotoka nga 2 baali bavuzi ba bugaali. Kati poliisi etegeezezza nti egenda kunyweza ebikwekweto byayo okufuuza abo bonna abatagoberera amateeka ga ku nguudo naddala abo abavuga bbaasi ssaako n'abavuga emmotoka eza bulijjo abatalina bisaanyizo. Ebikwekweto ebikwata abo abatalina permits bigenda mu maaso n'emisango emirala, ate n'ebikwekweto eby'amaanyi ennyo bitandise kwabo abavuzi ba buses naddala aba violatinga route charts oba essaawa ezibeera nga ziragiddwa mu mpapula ezo za route charts ezibaweebwa. Ebikwekweto bino byakuzingiramu n'abatambulira ku pikipiki. Nkimanyi abasinga ffenna tukozesa zino pikipiki tuzituulako olw'okwagala okwanguwa. Osanga jaamu n'oyinza okupaakinga emmotoka yo n'olinnya pikipiki eno n'okutuusa mu bwangu. Naye ate neyo togiteeka ku pressure oba togiteeka ku bunkenke n'ogikolesa ensobi oba n'omugamba ntukola U-turn tuddeyo. Poliisi esabye abantu ba bulijjo okugiwa amawulire kubavugisa ekimama nga bakyali ku nguudo, abasirikale basobole okubakwata nga tebannaba kutuusa bulabe ku bantu.